Tabua. How are you? Z'abagize ziri sitepe ziriko waba ziri zamane zambara bagiye ugenda zijya wati iwe Pashman shusenta wenageze kutunda neza abana b'isomero abadasari bana kusomero umwana ari kusomero yakubite n'akana gake cyamutuka yayibise topa ngamukuti mwaka amara y'imyaka sijja era neewuunyiza okuŋŋamba okutunula omwana gwe bakubangezi mubuuza omaze ebbanga oze kubba bintu naye nga mmaze ebbanga abo bakawenge bala buli omu alina bw'atunda ebintu kati ye bibya bitundawo bakawenge balala babalima kimuko ye bamukubidde okujja mu kifo kitali kiki awuzabadde sawa meka 7 kati ku makya bonna obasanze nga beebase mbasanzeemu nga beebase ne bali abalala nembakonkona nga njagala omwana oyo muleete ku poliisi asasule ebintu byange nze kyenjagala omwana nunde bwe nti talina ssente ate ebintu byange byade binneeki yajjewo byabaddewo babino babitaano naserengesaako ne basigala kiri kyokka ne babiguze ku makya nga njagala mpe ajja tukole statement atandika osombanga ebintu byange wabireeta nze sirina kyemwagaza kirala kuba nagambyemu ne banamusiba sirina kyengenda kufuna baliwa emitawaana bwegijja waliwo gwolaba kuba n'obbasula abo nabadde njagala bajje bakole statement ku poliisi basanzeemu bakonkonye kitegeeza nti era badde basobola okufuluma ne bagenda kati wadde basigiddemu nti bafunye okubatuuka okubatwala ku poliisi nti omuntu abanga yaguze omusango nga gwamusigiddemu kiba kitegeeza olinako obuvunaanyizibwa lindakuso ogenda kyenkyo oggulewo omugulire omutwale paka ku poliisi naye guwa bakonkonye bukonkono kati kitegeeza nti munda omwo wabadde tobasibiddeemu wabula bawadde accommodation abantu bamu keere tugende ku poliisi
Ate waliwo abasula ku base bulijjo nga wano bulijjo ewonze njawo ekiroko tusanga wabanga seewa abasulawo buli stowe erina abasulawo ate abasulawo sekajugo ne gundi bibabadde landlady aliwo agenze Assalamu alaikum warahmatullahi I already informed them. Just kiki ekimutuuseeko okutwala bidongo mulaba nga kyekirimu nga tekirina kitwenja amaanyi amanyi eddoboozi Samuel Kanwagi ndi wa zooni 782 era nga nze ntwala ebyokwerinda mu kitundu. Enkuba bwe yatonyedde era nange twabadde emirimu gy'okulaba nga tulabirira ekitundu kyaffe nga abakulembeze, naye ate era neewuunyiza nnyo okulaba nti chairman yankubidde nti mu kitundu waguddewo ensasagge. Ensasagge ng'evudde ku baana bano be tuyitanga abaana naddala buno obwana obulonda obutuuka ekiro okulaba nti ate bwalwanaganye ne butuuka n'okulaba nti bujja mu bulamu bw'ensi. Tewabadde ttemu nti lyakuba nti mu kitundu balumbaganye wabula bo nga bo be balwanaganye ne batuuka okukola ki okulaba nti beetuusaako obulabe ng'obwo. Era naffe tutuusewo mu kitundu wamu n'ab'ebyokwerinda tulaba ki ekibaddewo, naye tugenza okutegeezebwa nti abaana be balwanaganye mu nsonga y'emmaali yaabwe ey'obucupa buno bwe balonda ne batuuka n'okujja mu bulamu bw'ensi. Wabula tukubiriza abatuuze oba ng'abazadde bafube nnyo okulaba nti babuulirira abaana ku nsonga ekwatagana n'okulaba naddala kaŋŋambe kale oba obukukulano bw'omu maka bwe buleeta okulaba nti abaana batuuka okudduka awaka ne bajja ne babeera ku situliti okulaba nti ate bayigganya abantu. Era tusaba ne gavumenti oba abamemba aba paliyamenti bassewo enkola y'okulaba nti abaana bano abato abatulemeredde tubaako engeri gye tubavunaana oba etteeka okubavunaana, kubanga okutta si y'ensonga. Wadde ono yafudde naye ate omulala era bakyaliwo era bangi mu kitundu, wabula bakwata ne baleeta ate nga teri tteeka libavunaana kubanga bakyali baana bato. Waba tusaba nti nga ab'ebyobuyinza naddala eri abakiikirira paliyamenti bagezeeko okulaba nti abaana abo bassawo amateeka agabakugira okulaba nti tulina engeri gye tuyinza obavunaanamu. Tetuwagira tteeka lyakutta, wabula okukwata ne bavunaanibwa ne babawayo emyezi 3-6 ne banga balinako bawummulidde kubanga okutta si y'ensonga. Amanya n'eddoboozi Samuel Kanwagi owa zooni 782 wano ku Yesu Amala. Ne bayingira mu nnyumba ne batwala buli kimu kyonna ekya era bajja era batwala n'ebintu ebimuwa gundi z'amazzi zonna bazitwala olwo bajja ssaawa mmeka?
bajja kutandika ssaawa 8 mpaka ssaawa 10 awo 11 bakolera ki badutwalira budde bwa kiro nnyo ssaawa 8 ssaawa 6 batandikira obudde obwo kati ekiro bazze even bukyali ssaawa nga 5:30 omwo babadde olwedde bayingidde kati by ssaawa 6 kukunkubira simu nga balaba enkuba netandikira ddala nga y'amaanyi kati awo ne bayingira ne babbira ddala buli kimu. So obubbi bw'amaanyi bungi wano Nansana naddala wano ekikomera kino everedde kati bakikola bakigenderedde bajja ne bakebera ne batwala buli kye basanga batwala kyokka geetebeera nzigale baba baana nga banna batambula kabinja baana nga banna mulimu abawanvu mulimu abampipi naye nga kabaka gurupu nabadde nsaba singa tusobola kufuna omukisa ne tulaba ku kamera ezo za neighbor bazze batya bazze ne batwala baketi zange z'erangi ngeri gye ndiri nga mu bikwatagana n'erangi baketi z'erangi bokisi z'erangi mirimu gye bagisigaddewo baki erangi ngitereka wano kese omulimu gwonna ogwo bwe gukomawo bangikola ki nziramu ne ngikozesa batwala amadaala batwala stesos bino ebitundubaale bino nze bikozesa emirimu egy'enjawulo kati byonna ne bajja ne balondalondamu ebirungi mulimu ebimu byemba sinaba kukozesa byonna ne babitwala amadaala gonna seeti zonna zemba nkozesa mirimu gyange gya wall branding sirinnya ku bisenge okusiiga mayumba kukola kale wall branding n'okusiiga amayumba general n'okukola ebipande bino byonna bakozesa babitutte nti waliwo gwe basanze bakuta ekiro ne bamuta n'okumuta nejuizi waliwo gwe battira awo mukoona awo era baba babbi baba bayingira mu bikomera budde bwa kiro baba ne batwala ebintu so ebintu byonna bino babitanga ne bajjamu bye beetaaga baketeze ze balaba zibisiwuludi zonna ne bazitwala ne bokisi buno bulimu langi gyemba nterese nati mukesi mulimu gwa kukomyewo osobola kukola ki kugikozesa omufaliso n'oguteeka waggulu wa sekanolya kati sekanolya nesobola kusanga nti tebafumise gwe bayita era omufaliso guli awo wabweru tugusanze ku maca nga guli awo bagutaddeko kuyitirawo bakozesa mufaliso babuukira wano bateekawo omufaliso awo ne bagwa wali bayinyira wano ejuzi ebimu nabisanga wano babeera wano bakusanze bupiisipiisi ono landlord naye bagendayo ne baba mikaazi ekimu kyonna kye basanga wabweru gwe bakozesezza omufaliso bakuteeka ku sengenge bwe bati abasobole esengenge ereme kubakolaki okubafuna kati bulanago Nze Oliver Musisi chairperson wa Nansana West 1B. Embeera mu kitundu kati ababbi bbomu ebali naye ababbi abasinga otutawaanya bava ku 7-8 eyo wamala ne bajja nga basalinkiriza mu bukubo obutonotono ate naddala ab'amasannyalaze nabo abawumeme tubanenya enkuba buli lwetonnya buli muntu abeera ku bunkenke aba yeeraliikirira ababbi okumulumba n'olwaleero be baalumbye era enkuba yamaze kutonnya ekiro
ssaawa nga 6:07 ne bagenda nga batambula ababbi ne bayingira mu bikomera by'abantu buli kye basanga bakitwala. Naye tusaba gavumenti etuyambe eyogereko n'abaawumeme balekerawo okujjangako amasannyalaze mu budde bw'ekiro naddala ng'enkuba etonnya. Nze kye nasooka okugoba mu kitundu kyange sikulapu era teriimu. Kati waliwo sikulapu eri ewa kyamaani munnange Kabanda ekosezza nnyo abantu ne wa mwami Katende. Mbadde nsaba bakyapaasoni abo ababiri tukwatagane sikulapu ave mu bitundu. Kuba n'olwaleero abasikulapu ndowooza baagabanye bubi ne bakuba munnaabwe n'afiirawo. Entanda gye nsibirira bakyapaasoni bannange. Kempa abatuuze bange njagala nnyo buli muntu azimbye ekikomera afube okulaba ng'ateekako kamera, ateekeko security lights kubanga nazo zituyambako. Kati naffe tulyoke tulabe nti gavumenti etuyambyeko abaawumeme abo balekeraawo okuggyako amasannyalaze mu budde bw'ekiro. Buli lwe gavaako abatuuze babeera mu bweraliikirivu olw'ababbi abajja si baawano waffe kumpi wabula balina gye bava eyo mu Wamala 7-8 ne bakosa abantu bwe batyo. Kabanda Fred ssentebe w'ekyalo kino 7-8. Amawulire ag'omuntu buno bwe tuliko wano tetunnamanya mannya ge gantuuseeko ku makya nga landlady waabwe akubidde essimu bannadde mu nnyumba yange mufiiriddemu omuntu mukiza afudde ati babadde balwana bano abaana abasikulaku ne beekubye ate ne bamugya bwe bamukubidde ne basooka bagamba nti kabamuwummuzeeko mu nnyumba olwokuba babadde bamuteebereza okuba nti emmaali yaabwe bwe gye bakuŋŋaanya abasikwati. Nze nno okugamba landlady nigamba amangu ddala nti kifunye kyolina okusooka okukola kwekukuta ogenda ku poliisi okukota kuba omuntu yafiiridde muki mumayumbako. Naye nga amawulire genfunye beekubye bokka okuba weyatonnyedde nnyingi abuyakuntidde embuyaga buli omu bwabadde akuba emmaali ya banne bucupa obwo bakuŋŋaanya obwasikuba. Kakati abo banne bwe bamulabye abo bwavudde akatabanguko okutuuka ku mbeera gy'alimu ey'okuba nti asizza omukka ogw'enkobe. Weeyo tebagala muntu kufa naye abaana bano ekibi bakiyisiza buli mu kitundu kuba bavuba nnyo abantu baffe beefuula nti balonda bucupa obwo naye ate ne bavuba n'abantu abalina ebintu ate eby'omuwendo bamenya amayumba g'abantu. Situwagira kufa kuba yafudde naye kibi nnyo. Naye omuzigo balina kuba kunene y'obwana obwo obutono kuba si muntu mukulu si wa myaka miwanvu nnyo bwe bwana okutubonyaabonya obonyabonya ebitundu ebirala si nansana yokka 7-8 oba si nansana yekka okutwalira wamu naye ebitundu ebirala bwe baana abo abeerindika mu sikulapu ate ne bafuuka ekintu ekyakabi nnyo ejambiya oolyawo n'okuba ne babba n'amamundu g'abakuubi ne batandika okukigonya eggwanga. So tunyumirwa sikiyagamba nti afudde omumagu guweddewo naye tusaasira bazadde be kubanga alina abazadde. Abavubuka bano kuba batulemesezza poliisi egenda nekola ne twegatta ne poliisi ne tubakwata ne bagenda mu makooti naye olw'okuba nti ate baana bato kooti etugamba tebasibwa. Kati ogenda okwekanga nga ate kooti ebatadde bakomyewo ku kyalo olw'emyaka gyabwe kuba gikyali mito. So ne tuba nga tulina obuzibu olw'embeera eyo. Kati awo tusaba amateeka gabe nga gagonjoolwamu nti abaana ngaabo myaka 16 batanaweza myaka 18 baba nti bakwatiddwa mu bikolwa ebyo eby'okubonyaabonya abantu babeewo etteeka eribavunaana ddala so si kubata butya ate ne babateera abantu babulijjo ne baba nga bababonyaabonya. Tusaba bamemba ba Parliament bagezeeko okukiteesaako kube nga mutuuze wa yesoma ekibuuzo kyo kibadde kigamba nti ekisookera ddala nandiroozeza nti abazadde kibakwatako nnyo okugezaako kutegeeza abaana baabwe nti ensi eno
yetaaga kukula ngaokuze ne bazadde ate bw'ovaawo n'okufuna ekyokukola ekiri mu bulamu kuba gwe tusigiriza nebasigala ekireeta obuzibu kati byebyo abaana bali baana bato natandikira mu sukulu ate bazadde bagamba ebiva mu byo kusanga ate batandise kulwanagana batandise kwetta okuba bantu balina omuntu ye naaba asobola kubagambako nti ekyo kimukola si kirungi ekyo kyenandowooza. Mbadde ne Biswa tubadde nafuna esimu bamugamba tubalungi yafudde okujja ntuyitira ku polisi kujo era kino tugenze kutuukawo tusaze ku kyamaanyi babaana ne polisi nga yatuuse tumanyi polisi gisingiza enjogera kawo mbako kyenjogera ekisinga kawo bandi